Yes, gwatekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nkwebaza webalire nnyo ddala gwa subscribinga, likinga nawe sharinga nawe akubiriza banno okusharinga oba okusubscribinga ku channel yaffe okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Nawe nabagamba 30k subscribers by the end of January ndoza tunatera obatuukako twongeremuuko tusharinge kubize n'abalala okusubscribinga gwatana subscribinga ng'ojja just nolaba stories zaffe ezikunyumira nawe okola omulimu gw'amaanyi wabula kugamba subscribinga ogenda hitting notification bell ogenda kuba ofuna notifications ku story gye tuteekayo. Projan Media titukoma kuwa mawulire gokka wabula tukola ebintu bingi nnyo wano Projan Media. Tuina videography, tuina photography, mwabagala photoshoot, abagala weddings, abagala wedding videography, abagala video z'ennyimba, abagala buli kimwe kikwatagana ne cinematography, okuva ku cinematography paka ku photoshoots, photography byonna tubikola ku Projan Media. Tukola graphics, byonna tubikola ku Projan Media. Osobola okubanga ohitting enamba eri awo wansi gikubeko ogenda kuba onfuna butereevu sobola okuba information omulala eyongerako ku ebyo wabula nga bwe nakusuubiza nti maaso awo tujja kuba tuteerayo content waffe wa videography osobola okubeera nga omulabako olabe waaka waffe gwe tukola osobola okuba nga osobola tutuukirira n'otuwa ku mirimu. Emabegako awo neetonda era ngenda kwetonda olunaku olwaleero nti enamba eri awo wansi eya WhatsApp nyongera okwetonda nti saawa zino teriko ku WhatsApp olw'embeera emu eteebereka naye nga maaso awo egenda kuba edda ku WhatsApp naye gwe asobola ogikubako obukubi osobola ogikubako naye abaagala ojoininga WhatsApp group yaffe enamba saawa zino ngenda gikusomera funawo owandiika eri 0783 107 084 0783 107 084 ogenda kuba ogiweerezako message ogenda kuba ogattibwa mu group butereevu. Munansonyiwamu abaali bampeereza message kweyo enamba eri awo wansi nti saasobola zisoma kuba WhatsApp ey'essimu yafunamu obuzibu era teri ku WhatsApp saawa zino naye gwasobola ogikubako gikubeko ngenda kuba nfuna enamba yo tukuteeke mu WhatsApp group butereevu. Nga bwe nagamba wano Projan Media tetukola story tukola story ne tusigala nga tugigoberera tugirondoola etuuseewa era ebiseera ebisinga olaba stories zaffe tumala ne tukuddamu ne tugirondoola buto ne tuddamu ne tukuwa ekiba kyeyongeddeko ku eyo story. Emabegako awo nakukolera story nakuwa story ya Imam Katumba mwena abamujjukira oyo Imam eyawasa musajja munne nga amanyi mukyala. Imam Katumba nga amannya g'amatuufu ye Imam Muhammad Katumba nga omusajja munne gwe yawasa nga amanyi mukazi yali yeeyita Swabula Nabukeera yali Richard Tumushabe. Bewasa ne bamala weeks 2 nga story bwe nagikwera pozi okusunira ku katone yali atagirabo so okuddayo n'oginoonyaako kuba story yeeyongeraho ku eno kusunirako katono Imam ng'afuna omukyala gwe yali amanyi nti mukyala ne wabulanga musajja munne nga bamala weeks 2 mu nnyumba nga aba asinyako eri ensonga mwena mugimanyi eyo mu kisenge omukyala agamba nti ndi mu nnaku zange. Bwe ngamba ennaku zange abakyala abali eyo omuntu omukulu yenna ali eyo boso okitegeera seetaaga koyisa kiri kigambo kyennyini ndi mu nnaku zange nga Imamu agamba ate oba owange gwe neewasizza ali mu nnyumba yange kaŋŋumiikirize ekitagenda kuggwawo ng'aguma nga wayitawo weeks kati wakati mu ezo weeks 2 ezo nga Swabula oba Richard yeeyita Swabula Nabukeera nga abatuuze oba neighbor mulaba awalampa ekisenge abba TV ya neighbor n'engoye za neighbor ko neighbor kwe kuddukira owa Haji oba owa Sheeke Mutumba Katumba nga bamugaa nti mukazi wo twamulabye alinnya ekisenge kyaffe awalampa ekisenge kyaffe ekyekikomera n'atwala TV yaffe n'engoye ko seekana omukazi owange nga takikkiriza. Bino byenjogera biri mu district y'e Kayunga mu kifo ekimanyikiddwa nga Ntenjeru nga Sheeke Muhammad Katumba nga ye imaamu w'omuzikiti gw'Entenjeru amanyikiddwa e Kayunga. So nga bagenda ku poliisi CID ng'ajja atandika onoonyereza bakwata Richard oba Swabula amanyikidde nga Swabula Richard eyeeyita Swabula Nabukeera nga bamutwala ku poliisi nga bweri enkola ya poliisi
beno story najikuwa naye obula gezaako just okujjukizaako katono ku byalimu eyo story kuba eno gye ngenda okuwa yeeyongerako ku eyo story nga bayita omukyala nga bwe enkola poliisi muno mu Uganda nti omusirikale omukyala yakwata omukyala oba bwe batuuka okuyingira akaduukulu basooka kukebera okubanga toyingira nabisi oba n'ebintu ebirala ebitakkirizibwa mu kaduukulu ng'atandika mukebera bwe yazuulira nti ono si ye Swabula wabula Richard ne bamukwata ne bamusiba ne wabula era kyagudde ku Seeka ow'emyaka 27 Sheikh Muhammad Katumba naye yakwatiddwa era yaguddwako emisango ng'era yatwaliddwa ku rimanda mu kkomera ly'Entenjeru. Mu kkomera yatwaliddwayo nga agenda kuddizibwa mu kkooti ennaku z'omwezi 24 January 2020. Sheikh emisango egyamuguddwako kuba emabegako twawulya Father Lukodo naye yavaayo n'ayogera ku nsonga zezimu wabula Father Lukodo yavaayo n'agamba nti ono Sheikh ayinza okuba yali amanyi kyakola. Toyinza kubanga osobola owasa omukazi gwe goyita omukazi n'ongamba nti temwina we mwali mutuuse n'omutuusa mu nnyumba ebigambo bya Father Lukodo paka mu nnyumba n'omala ezo wiiki zonna nga tomanyi nti oli musajja muno. Either bano baali balina ekigendererwa ekya homosexuality oba balina ebigendererwa byabwe ebirala Father Lukodo bwe yagamba. So Sheikh yakwatiddwa ng'era yatwaliddwa kwa rimanda paka nga 24 January. Kyonna kiri kinaaba kyeyongeddeko tulina kuba tukigoberera oguno omusango ng'era omulamuzi eyamusindise mu alimanda bamuyita Irene Akelo ow'ekkooti ye Kayunga eyamutte mu kkooti emisango egyamuguddwako omuli okweyisa mu ngeri engenderere okuwasa oba okutyobola ekitonde kinne oba oyinza okugamba nti mu ngeri gye yeeyisizaamu nga yagala kweyisa mu ngeri oba etteeka eryateekebwa mu Buganda erya homosexuality nti yagendereddemu ebyo weebityo. So gye misango egyamuteereddwako ng'era agenda kuba akomawo mu kkooti. Olunaku lw'anaakomawo mu kkooti tugenda kuba tukutuusaako byonna no ku Projan Media tovaako. Ate Richard naye yakwatibwa Swabula yeyita Swabula nabukeera naye yakwatibwa agamba nti yaferebwa nti emisango gyamuguliddwako naye gya bufere. So Swabula naye yakwatiddwa ku misango egy'obubbi n'obufere oba negiri egya Sheikh gye bamutaddeko ne Swabula kwegiri obula ne Swabula ne bamwongerako emisango 2 egy'obufere n'obubbi. So Swabula alina emisango 4 Sheikh alina emisango 2 gy'alina okwewozaako okuva ennaku z'omwezi nga 24 January agenda kuba asimbibwa mu kkooti saawa zino ali kwa rimanda Entenjeru. Obula Sheikh yavuddeyo Mutumba Sheikh Katumba yavuddeyo n'agamba nti ye tamanyi bye bamuteekako wabula ye yaferebwa yali takimanyi nti awasa musajja munne ye yali takimanyi wabula yakyekanga nga kituukidde awo. So bino bye bamusibako tabimanyi era yeetonda atuuse okwetondako nti teyagenderera kuwasa musajja munne era yaferebwa. Ye yatwala omukazi ng'amanyi nti atwala mukazi wa kuwasa bw'awonya obuwuulu naye wabula kyamugwako nga Richard oba yeeyita Swabula yali musajja munne. Gwe yeekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era tugenda kuba tukwongera ekinaaba kyeyongeddeku ku eno story. Nze naggambye kyonna story yonna gye tukola tufuba nnyo okulaba nga tugigoberera, tetugikola ne tugireka awo. Tufuba nnyo okulaba nga tugigoberera tusobole okutuusa gye biggwera. Ng'era eno story nga 24 January egenda kuba wiiki ejja Friday oba eno wiiki egeno tandika eno ku Friday tugenda kuba tukutuusako eno story okuwulira ebyavuddeyo mu kkooti nga Seeka okuwulira omusango gw'okusooka nga 24 January agenda kuba ali mu kkooti. Bwe yeekumbire ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nkwebaza nkugaa subscribinga gwatana subscribinga ng'ogoberera Projan Media subscribinga tusobole okutambuliramu. Bw'omala okusubscribinga hitinga notification bell eryawo ogenda kuba ofuna notification mu kaseera. Ate gwali eyo gwagoberedde eno story tubuulire ani afera ani. Sheikh Mutumba yali amanyi kyakola oba yali takimanyi? Gwe ali eyo vaayo comment ng'ombuulire endowooza yo. Sheikh Mutumba amanyi kyakola oba takimanyi? Ate tumushabe Richard
ne Sheikh Mutumba bemanyi oba tebemanyi okusinziza gwe ku story bwe twagireeta luli nerere byeyongeddeko ku story tubuulire endowooza yo bali bemanyi oba balina akabadi ke bali bazanya oba bano bombi ababiri babbi nga tekali akabadi kabo kubba abatuuze nga ono aleete mukazi aleete omusajja munda amufule mukazi wabula ng'omukazi mubbi loka just ennaku z'omubbi zibeerana ennaku zaweddeyo mangu nnyo nemukwata nga bukyali nendozo nze ndowooza yange ndowooza nti Sheikh yaferebwa mu busiraamu fena tumanye etteeka ly'omu busiraamu tosobola okukikirizibwa okuwasa omukazi nga tomulabangako sibola kikikirizibwa netteeka olina okuwasa omukazi nga tomulabangako kyengezako tegeza nga towebakangako naye wabula otwala butwazi ogenda okwambula omukazi nga wo toyambula mukazi ataliwo mu busiraamu webale nnyo okwekumya ku Projan Media TV subscribinga likinga sharinga commentinga tukwagala nnyo